alo nebaka lwairwa kimukola teno nga abamu baana ba ku kitundu okwo ate yo babu alingana mu kyotala yaba yali mu kyotala nakati ali omulaba nga yalinga mu kyotala naye nga ye kamanda yabakuli yabasingamu ye yakolamu yabategeerera yabasingamu nga naye akuba basobola n'okuyimirira wali bo ne bamutunuulira nako bayimirira ne bamuva ne banvaako bo y'omuyaye nansabula naye nagamba mpozi nga nfudde naye mu kyonna kyonna naye nayeewuunya tena kati nkyewuunya timanyi sala zange zijja kukola bwotyo n'ova ku Fangoni zijja kukola era babu ye yankyaya Fangoni ye yankyaya Alienesikine ye yankyaya akabaana bakabira abo ye yabankyaya lwalaba kufu naye nga wali muwagizi wa Fangoni nali muwagizi wa Alienesikine nnyo we yaleetera nga ndi muwagizi n'ennyimba ze nga kuba kizibu okusanga nga nkubye music yange nga teziriimu naye zonna flash nagenda nenjiyiwa yonna nenjiyiwa neŋŋamba ono omusajja ali eno musajja ali ku Fangoni oyo ye MC bwe Magombe bannange naye nga banaye akukuba okugenda nga kuba bannaffe si kirungi naddala baana bano okuba tomanya gwe okuba obudde obwo guyinza okukuba omuntu nekiggwa n'omukuba n'omusinga wende n'ogifuna naye bujja kukya ng'osasudde ekyo kye wakola bujja kukya kuba talina maanyi yeesika Katonda bujja kukya kuba kati amawulire agamuliko bwe gaba nga ddala matuufu tigajja mubeerera malungi Kumukutu kwetuli Tronaz Media tweyanze gemu n'abatulaba abeekuumira ku mukutu guno paka nga temuvaako mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mwekuumirako omukutu Tronaz Media amannya Tronaz ani ne MC Magombe MC we Magombe mbu yayongeddeko n'erya pilot professional waliwo ebintu ebitasoboka naye ng'ate bisoboka nange nakula sikimanyi nti ndivugako kwennyonyi naye kyantukako era neŋŋamba ate weevumanga nsi nga tonnafa zikakasa buli kimu kati kinagitambulizaako mu bbanga naye nga nanakira sente nenzifunira nsaba busabi Mukama Katonda ampe ku sente kiggwe katanagitambulizaako mu bbanga kijja kuba nga kiwedde naye nga MC Magombe nga bulijjo omwana ow'ekiboga kibiga abaana bannakibiga nombaagala nnyo waliwo abantu wewali kati waliyo professional omuvuzi w'ennyonyi nze professional doctor Sevume Dr. Kalolo alongoosa akalolo n'akazaawo minister of energy w'amasannyalaze Lucy Nankabirwa bonna ku kyalo kimu ku gulawundi awo kibiga waliyo Senga Kalakata oyo mwagala nnyo Senga Kalakata twakuba endongo ne Senga Kalakata oyo naye nga buli wetunyuka nekituba tetina nakyakulya wemuviira mu ndongo nga tetulina ng'enjala etuluma tujja tunoonya bikajjo ffene ng'endongo naye ye yalina emmotoka y'olumala oyimba ng'agenda y'olumala oyimba ng'agenda naye ng'endongo yiye nga ffe twali bakozi ndongo yali muyimbi nnyo alina ennyimba awo naye akoze emirimu yali kansala yaliko kansala waffe w'eggombolola ly'ekibiga oyo Senga Kalakata yali so kati abadde yesimbyewo akamyofu kagaana ne bakakwatamu yagamba mbu ayareka yakikkiriza yagamba mbu ebyakalulu kati byawedde kaaganye tukole ebirala itayadde independent alabika yabivaamu n'agamba Dr. Sevume yali kuba Dr. Sevume yangamba kuba mwannyina yangamba akalulu ka Senga Kalakata mwannyinaze Agnes Nambo yangenda kateeka bilioni 5 yalina sente bw'atyo Dr. alina sente yalondako sente yalondako sente mayali atera kunya kuvuga kipikipiki kyalina kipikipiki kyawo kinene kati yalonda sente mbuba yali zali milioni oba 6 nazironda olwo azisangawa mu kkubo n'agamba noze sente n'agenda amanyi omugaga bw'alonda sente tekimukyamuukiriza zaali nyimbi yagamba milioni 6 naye naziteeka mu bbaaga n'agenda munagenda otuuka eyo gy'atuuse najjuuka naga zino sente ze nazisuula
Nagamba nange doki nagambe bibeeko nengamba ekitundu nga kireka kirina obulwadde. Ekitundu kiri kizibumu kibiga kizibumu era bebakakuwa ne bagamba kaka akatundu k'ekibiga tukakuwadde kaveeko kaveeko waliwo musawo Susan mutumiddeko nnyo VHT musawo Susan akamanyi katundu k'ekibiga awo kavaamu abagezi bangi defense wenansa nana divumpenje avaawo mwenye natese kunyumiza wobeera defense w'abagezi b'ekibuga ng'ovudde kibiga nojja no bagga kakati bano gwo olina obbakulembera olina obbalagira ekyokukola gwe defense w'ekyalo awo olina okuwa ekitiibwa abantu b'ekibiga era ze twewa ekinange kati nga mwendi Professor MC Magombe pilot kati tugenderaawo kubanga bannaye ebintu bizibu naye tubajjukiza nti mwongere okusubscribe nga mutwe likes ate abaagala okulanga mujje tulange ne Tronas Media wetuli tusobole okubanga tutambuza emirimu MC Magombe yavuga ku nnyonyi nga tagijje mu kifo wendi naye olwaleero nga kwalino na technology buli kimu science buli kimu kyonna nkimanyi era kimu nakijjira naye ne bagamba gyebwosa nikambuuze omuntu okulimba gaba kuyonka mabeere gali oba akirya buli kiringa kibala naki nekiba kizibu kistakiririza muti omuntu waliyo omuntu asobola olimba ekyo sikikiririzaamu mu nsi era nze omwawo wakanya nti ku nsi kuno teri muntu alimba omuntu yenna alina ekintu kyabayogedde kiba kituufu aba kikakasa era nze sinza ngamba nti gundi animbye kazibu kapo okumanyi kamuyimbi wange yayimba akayimba omutwe abaana oba mwana bannange toli mwavu omutwe gugwo mwavu mumanyi Innocent gusuulwa mumanyi bulungi nnyo amoto mumanyi ombalanguzi mumanyi bulungi nnyo katoloza sigwe wakuna MC Magombe tukoze eki nide sinaba namanya ate program badde omumenye era nga mmanyi waliwo program gyogenda okuntuusako abasajja gye bakola ki gye bagenda oleeta weewaawo munange lwakuba ti abasajja abo baba nnyo n'emboozi batunyumiza nnyo ku mboozi waliwo yantumye nkubuuze nti ebbeere omwana ne taata ani nanyini bbeere omwana ne taata n'omwana taata w'omwana yebba wa maama w'omwana ani nanyini bbeere oli balya taata wa mwana kuba omwana yasanga taata wali n'ebbeere lye kati ate ekyo yenfukoso kirabu omwana ozize baliwo basanzeewo mirembe gyabwe ebbeere liba lya taata teriba lya mwana teriba lya mwana tesobola kuŋŋamba nti mu kuyonsa mu kyayonsa oyonsa biki omwana azze bwe zatusanze mu mirembe gyaffe tugende naye munnange monsaasire ye nange kyendiko sikitegeera kuba omuntu ayinza okutandikiraawo nedda naye waliwo embeera yonna nga nawe okiraba nogamba kati omwana tasobola sinza buyinza taata we era singa tewali gwe taata we n'omwana oyo teyandirabye ku maama we teyandirabye ku maama we kakati kitegeeza abasanzeewo nze n'omwana tanjawula na mukyala wange mbo gondi omukunja atasera bwe yali ava London yali asuubira kusanga abantu abamukuuma ku kisaawako bayitirivu naye atuukawo neyeewuunya n'agamba Bannayuganda mu butuufu baleka bangi tebanaba kumutegeera nga bamukuumanga batya olw'okuba tasera kumwaniriza ng'akomawo nga kubamwaniriza ku pulogulaamu etya ng'ava London buli ava London bamwaniriza muntu abadde taliiwe talina abantu be isha abawagizi baali balina okumulinda era nepa abawagizi batuleke mubema nkuwagidde ate sigenda kujja nti oba nkuwagidde oli ne wano nti kati wuno gundi azze wano nziruka emisinde ma nkuwagidde nga ggwe mulimu abantu nga bomba batujooga bujoozi mukunja atasero yo njiji si yakomplaininzeeko ne kumbaga yagize ku mbaga ya Lili Puzzle okwanjula kukyala kwa Lili Puzzle kukyala kwa Lili Puzzle laga Lili Puzzle amuveeko
era olutalo tetwagala nakululira twagala lusirike era obanga liri puzzle nkusaba weefuule ng'ataabiwulidde kubanga olwo teruggwa yeko omuntu oyogera otya ati obuzibu buliwo buli obuzibu bwe bumu abayimbi ne kati ne mukonya tesa kati muyimbi yaga muyimbi alina n'oluyimba mbu olupya alina oluyimba olupya era muyimbi bali muyimbi naye kati takkiriza amasannyalaze kati mangi naye kalina transformer naye kalina transformer era yagambye yabadde alinda ennyimba za liri puzzle ku mukolo nizibula bwe talina nnyimba ngani ng'omuyimbi bana imutuleke ng'omuyimbi omuntu bw'aba agenze era omukolo gwe yakoze liri puzzle buli musajja yenna asituka n'agenda ewabe w'omukyala ewabe w'omukyala naye waayo n'agamba nzize zuno ye alinga agamba mbu wabawo woogenda naye nga ate obadde tonnatuusa abapimira kuki embeera omukolo gye gubaddemu ye gye yavodde kuli kwabadde kukyala alinde okwanjula tekwabadde emmere tebalidde yabaddeyo abaana babeerawo wali emabega kubakakuba kameramani nga bamuweereza mawulire bana muve ku mikolo gy'abantu omuntu okwevaamu n'agenda ewaabwe w'omukyala we si kintu kyangu bangi bamala emyaka n'emyaka n'emyaka ne babakunkumulamu abaana nga tebamanyi nakkubo ligendayo ategeerayo nga wafuddeyo omuntu ng'agenda kuziika ne bamumanyira noawo ne bagamba yoyo bawalidiya yoyo bawayilekyo era bamala kugira bamulaba namutwalidde nammere ate no omanyi ekiseera kituuka n'abaana nga abakyala tebakyasobola kukulaga ng'abaana be bakulagayo nti taata atudde wali nalinako mukwano gwange awo kale na muganda wange twagenda ewaabwe mukazi wa muline waka ne tugenda mu kuziika kati nga omanyi omuntu mugenze tebabafuddeeko mweyiriza we mukola ki kati ffe twasooka nituyimirira wane kumpi nga twagala batulengere kuba ffe twagala teyatunyenye oba twamanya bitubiddako neffe twali tumanyi tugenze nga baki nga bako kati ffe tuyimirira akabinja kaffe naye nga kwali naye ng'omukazi we takola ye yali yagenze dda ffe twatuuka mu budde bwa kuzika kwali kwa saa 10 twatuuka nga saa 6 awo basigenda mu 7 netufa ne tuyimirirawo ku kitooke ne tuyimirirawo nga tulinda babalabe batuyite kiki kye tuzaako mwali mugenze naki babayite nga baani kuzika tetugende naki twaligenze naki baasa rubugo awo simayo baba ye yali abirina nga ate mumwerekedde simanyi obangako omugezi n'obuuza noga wayi tugendawo nze nagenda kuziika nagenda ziikirako mukwano gwange ngenze kuziika nga tutuuka awo nga tuyimirira nomanya abaana balo tusabamu oba baali eri ewali kitaabwe afudde atuddeyo mu nju aga Katonda twatuuka ne bano ne batuuka mu ssaawa y'oggabula emmere nga tuyimiridde omusajja najja naga tubadde twagalako ku muntu yenna asobola okutufukirirako ku bantu amazzi bana waleri bagabula nayitemu n'akadomola nga muwaayo oyo yennyini negamba era nalabye kujja mu kabi kyokka tuli bako amubaawa ani abamanyi nagambye era nalabye kujja mu kabinja kaffe ajja nonyemu ayagenda ofukirira abantu era mwali mulina okumugamba atwale oyo yennyini omuko kati ate muko twalina musango ki ani abamanyi kikitegeeza nti teri abamanyi n'omukazi waffe yeta tumanyi anti bwe yandibadde abamanyi yandibadde agamba nti munaye mwanyinaze beerawo ng'olabalabayo gundi awo bw'abaze onyamba ofune wo banteekera kati kitegeeza wali tewaliwo abamanyi era nze kye nakola ne mugamba luddawa nti amazzi weegali nti tewali tabu tugende nga tugenda naye nze nga kyenjiya kwefunira mmere kati nga nkwata nga musajja akulembera nga tugenda mu kiyungu nga muganda omanyi basooke bampendye nti wandimaze n'ofukirira abantu amazzi ne tulyoka tukuwa emirimu nga nedda bwe maliriza okufukirira amazzi okufukirira kuggwa kitegeeza ogenda omaliriza ofukirira abantu amazzi kitegeeza bamaliza nti ogabula kuwadde emmere eweddeyo naawe olina kumaliriza kufukirira bakola ki bamaliriza okulya ne mugamba basooke bampe emmere
bwe yampa emmere nga nkwata nga mbaka kalifuna we siwani nga nze nfuna siwani nga ngenda nfuna mmere nga banterako emmere nga ngenda nsitama mu kitooke bali betwazina bannengera ndi mukulya ne bakamba ne bakamba ne badage Musimagombe olowooza togenda ssuuka nedda gwe mazima bali bannengera ndi mukulya era ne bagira ne bagamba ate Musimagombe ya afunye emmere tubali tumanyi agenda gabula amazzi bate kyebaali babaze nti bwe ngenda okufukirira ngenda sooka wali eri kali akabondo akaabwe era bo bamanye nti akati nno wano tisema naye wali mutuufu wakiraga kiri kisi kati nabo bali twali tufunye ng'abako tufunyewo wali ate ku mukolo atumanyi yenze katolota nze mbamanyi mbafeeko kade nzize nabo naye nga kumbi wagenda kwefaako nti nange nagenda kati nani ninakola ki tulyawo tutangadde era olwamala ofune nalya mpaka olia era ogenda okugira mu kyomukisa omulungi nga noono yalaba ze ndi mu byange ndi mu kwerira mmere nanoonya omulala agenda ofukirira baki omusajja gwe bamanyi waabwe w'omukyala teyeetaaga kweteeka mu ttaala bamulabe twakola bulungi okwekwekera mu bitooke tuyimirireyo ne mwandibadde munoonya emigogo eyo ne mutuula eyo munda mu bitooke kubanga bali tebabamanyi n'omuntu omwami gwe bamanyi ewaabwe w'omukyala abeera yakakyama ku kkuba ne bagamba katagundi ajja wuuyo bwe twegugungamu ne tukola effujjo ne tugenda ne tugwa mu mmere ne twesenera emmere tebakajjayo nti abakoba bakoze empisa embi wano tetwali badde bako nga tukoze tewali ani yayogera nga walya tewagenda mpaka mu manju nene nakozesa kusalinkiriza n'engenda nenfuna emmere teri akimanyi naye wamala n'ofukirira abantu nze olwamala okulya nga nzirayo mu kaguluupo kaffe nga nzirayo wali eri nga nyimirira ate nali ngenda kola ki nze kyali kigize wali eri kubeera nalaba tugenda kubeeraawo twekomome twebeeraawo n'okugabula n'emmere twali tetujja kulya era nkakasa olwava olwasimbwawo okugabula nkuwedde twagenda ku ntaana kuziika olwava ku ntaana okuziika nga tulinnya mapiki gaffe twagira na ku mapiki kiraba nga tulinnya mapiki gaffe nga n'omukazi temumubuuzizza kati ate ffe tunoonye omukazi tumubuuze omusajja mba mwaziika mufu mulala nga siyo kyandiba ekituufu kuba nzise n'omukazi we saamulabako kubanga bannaye n'omukazi nabeera nga takwataba kati enteekateeka zaabwe ne purogulaamu zaabwe ze saamanya naye nga ffe yatugamba mujje mumperekereko tugende munziikireko era ne tugenda ne tumuziikirako aba yali abala amabugo muntu mujja musondera amabugo abantu bannayuganda muli bazibu simanyi kubanga singa yali abala amabugo yandisoose tuyisaamu gaali naye tetuyisaamu gaali naye nga banaye abantu mwenna mulimu kuyisa mu bantu nga bakoze ku mikolo n'obugoba ka birthday si byangu omwami yasituka n'agamba nti ngenze ku kyalo ewaabwe w'omukyala wange muviireko ddala anti ayinza okuba nga ekitiibwa mwe bakumanyidde ate okisiza omukolo gukisiza ebyo byammwe nga gukiyenjebudde buli omu alina sayidi A ne B Musimagombe nga gye tubadde tumulabamu gye tubadde tumumanyiimu Musimagombe nagira mwaka akamotoka ewaabwe wa mukazi we mazima ddala iba kiri yandyeweze kale nze ne bwe yandibadde ankubidde matuufu nalinjamu emmotoka n'amafuta nalinjamu emmotoka yeeswaziza naffe abalala abawagizi be n'emikwano gye kati omusajja n'avaayo ku lwekyo nga yandibadde agambye nti awo mukunja ataseera nti munnange ABCD tulinza ogugwe ngenda kyala tulinza ogugwe mukunja ataseera ngenda kyala era ye yagambye omukolo gwe gugenda kuba magida gugenda kuba bulabe kati katulinde tugulinze gwaddi tannalangirira tannaba kulangirira naye nga ssaawa yonna omuntu manyi bwagamba ssaawa yonna mulinda mulinda ssaawa yonna mama Farida tubadde tumumanyi tebiringa byakuziika ti munana oba kumi aba bagambye ssaawa yonna kati ssaawa yonna tukola ki tulinda omukolo gwa mukunja atasera abalageko nti omuntu bw'obanga ogenza okyala ewaabwe w'omukazi bagenda bwe bati so singa mmwe bwe mwagenda bwatyo kyeyagezezaako tutegeeza kati ebyo byonna byonna kati ngaffe bakyabakuba nnyo ate nga
Bacha bakubanya kubanga. Nga batukubira ki? Mukyatakola nnyo entale zitaliko sente kubanga. N'omuntu waliwo abeera abamu ne babuuza ne bagamba ate naye atulekemu. Kyagaye bwongo ki bwagenda otteekaawo. Bwongo nga n'obwongo obufuna ssente ze gazikoleredde bumulema. Nadda mukulaja nati nzibiddwa. Maze oyimba egindi baazibye. Kati bwongo ate bwongo ki bwa naye yamubba yakomawo oba nedda? Gyali akola. Yabyogerako ebyo. Kati gyali yakomawo akola. So kiri. Sama omunene w'ekibuga. Taliyo ku station takola. Gyali. Ate omuntu wabanga ne ssente za munne. Ate za munne zitya. Baziwandiikako amanya. Yakola. Zaaliko amanya. Ate bw'oba okoze nga alina osasulwa. Zaaliko amanya. Ate bakusasula eriko linnya. Ziri sente zaali za kufuuwa wali ng'omuntu afuuwa ssente. Kinaazinga ekitegeeza omusaala omukoja taseza akalira ssente ze bamufuuwa. Ziri sente zaali z'abantu kufuuwa. Bona bwe bali awo bali ku stage ani amanyi ffe tetwaliyo. Naye ssente z'omuyimbi ono nga bamufuuye n'azikwasa omuntu. Guba musango oli okutuulako z'ayagala n'amuwayo z'ayagadde. Gomanyi ze baba bampadde. Kuba kyabanya abayimbi bakikozesa nnyo. Olw'oluleeta olumalumufu oba tolugira akwasa ono tebaziteeka mu nsawo. Oba kikyo baba ewala ddogo. Mumanyi gundi yaabwe beeroga nnyo. Abayimbi. Beeroga nnyo. Betya. Muba betya. Kuba kyebagana oteekamu ssente zira amakomentinga kiki bamanyi ziteeka na mu kaveera. Ekyo kyebagana oteeka ssente ze bakufuuye mu nsawo yo. Buli gwe wakati buli muyimbi gwe bafuwa ssente era olugira bwe ne ziweraweramu nga ziwa ttaano we olugira nezo ne bataano w'omuyimbi nkugulamu poloti ngugamba batufuuyeyo gumu kitundu nga kumbe batufuuyago siŋŋumi nkumbe batufuuyago abiri wanneesize bwe weesiga ng'omuntu weesiga ekyagambye kati bwe nkubuulira kye batuwadde nga ate wanneesize n'onkuba ebeera ŋŋumi kubanga waliwo omuntu ajja kuleeta bando nga naye agiraba bayo ne badde bando kyekyamukunja tasera kyeyalaba ate ziri zaali mu dollars namanyi zibala zaali mu dollars kati mukunja ndoza yali mugezi oba nesayimu naye tannamanya kiki kye baba wakyakukulidde akwese bukwese akyakwese bukwese ayinza okuba tannamanya kiki oli munene wa kibuga akyakwese bukwese tannamanya kiki kye baba wadde naye nga era munene wa kibuga sayimu munene w'ekibuga naye sayimu munene w'ekibuga ayinza okuba nga ssente takyazina nga yazigaba omanyi Sona Beni yagamba nti omunene w'ekibuga oyo embeera ze nzibuzibu ye ng'omuntu ayagala abantu ayinza okutuuka nga alina ssente awo buli omu n'amuwa neziggwawo gaba zitali zizo ate ziba zaani kati bw'aba yagaba ssente z'omukunja tasira yavimbira ku ssente za munne sigambye nti naye bw'amala ayinza okukomawo akawungeezi n'amaani agamba wasooka ompeeyo ettaano awo ntekemu ku mafuta azire ewaka naye nga ate ku makya wali obadde asaasaanya zaweddewo omuntu gwe bayita wekika kyeyo n'omugambo waani ate nga luli obwedda nakula bino abiri byabadde biri kati bino biralo omuntu abalina erinnya lye bamuyita omuntu asaasaanya naggwamu namala n'akaaba kati sayimu bw'abaga yemera ate kyandiba ekituufu ayi yakakala ku ssente za munne z'akoze kuba omuyimbi yaba azikoze siggwaku bonna bayinza kuba baali ku stage teri amanyi nga bayimba babiri ate nga ssente baali tebazikwasa mu nsawo baali baleeta buleesi awo naye yagamba sayimu gundi mukunja tasaga ye yagamba ssente ze yakolerera kitegeeza nga bwe banaakwa kontrakiti ffe tetuganye si ez'okufuuwa zaali za kufuuwa abayimbi obusente bw'okufuuwa bwo tebubaluma siwuliranga omuyimbi abukayanidde zaali za kufuuwa lwakuba nti era omuyimbi akayanirayo obusente bwe bamufuuye aba bubi nnyo kati kyotegeeza kubanga zaali za kufuuwa kati malayo ensonga yo girambulukulule bwe kiranga ddala gakyekyo mukundi atazera obuwandi badde obuvaako kasita afuna ez'omulimu kasita yafuna ez'okukolera ave ne ku musajja agulira epazo ate wali eri yabadde ayogera ku mukolo
ate alabika munne maya atali munne takwogerako era omuntu nawe batakuwabudde ko kitaba munno omuntu akwogerako aba munno n'agamba nze yandingambye ne tukola bwe tuti omanye tubeerawo n'emikwano naye buli mukwano waliwo kyokola ate ng'omukwano ogulaba atukozeemu bubi era ne tugambye ne tukola bwe tuti ffe babe nga bolaba Muhammad Nsereko atabukidde amabina ga munne honorable Muhammad Nsereko nkutumiddeko naye gamutabudde yagambye no Sitesha Mayanja era tategereka ye embeera za Sitesha Mayanja zonna yoyo za decoration ziri comedian ya decoration za decoration comedian kumango vanga ku muntu ngalina ekiche kina kikitambuza nagamba alika akati ekyagika kitaba kitambuza bali ateka ngende ku Cheneiba ninga munne muri mu kintu kimu kiringa wono ofirwa noga atufiridwa onafu wafudde omuntu ne wa neighbor afudde omuntu noga yanze kangene zika neighbor kasaba zezika no bali kati Sitesha Mayanja naye kyakoze kye kitufu ko yabeera muzira si kyangu ekibina ekyo kitambuza bali mu nometi bali makola kimu kuwandisa bali mu kiri mu kuwandisa presidency wazo nogenda noyimbira ekyo oli president woli ekyo kikolebwa muzira atali muzira okukubaita okwagala kati oba weyagaliza oba oyagaliza oli kuba kwagala kuba okukubaita okwagala ayagala nnyo kiri nti n'olabirira omwana wa mujjawo ng'owali mukuka era abawagizi twagambye ate gwe twandisibiddeko olukubo olaba nga ebyaffe bitambula ate agenze ye ali mu kujaganyiza eri kiringa nga mbadde muli mu kusamba mupiira ne bateeba goolo aba batebe ne badduka mu kasona naye nobawulikira nojaganya joka bateebye mmwe noli ne bali aba bateebye oli mu kucelebratinga oba omaze okulaga nti obedde owagira bali kuba babateebye ate naawe celebratinga babateebye lwaki ocelebratinga nga bateebye mmwe nakuwala ne banno ogambe sajja tukubye goolo boy ensobi evuddewo ne banno bali mu kwekubaganya ensobi weevudde ani aleese obuzibu ng'oli eri mu kasonda n'aba bateebye oli mu kuwaga abaana ba Fangoni ennaku zino basoma ki ndaba babeera mu kilaasi bakola n'ebibuuzo abo baana ba Fangoni ate bo bazibu nze sibategeera buli lunaku bubalaba babeera ate basoma kiro basoma ku mataala basoma mathematics basoma bad no balina basement basoma mathematics babeera mu bibuuzo basoma basement ebibuuzo babasoma biti ate Fangoni naye ina basement yayo ebakuyigiriza empisa bayigiriza empisa lwakuba maama ate yesusse ninga abaana ba Fangoni abo mulimu omwana mu Fangoni era ye sirimwerabira ku kye yantuusaako mu bulamu bwange dda yali tannaba nakufuuka mwana wa Kabira ate tannayingira Kabira nga tannabagenda ku Fangoni dda nga tukyali eno byaffe by'ekyebando naye kyebando wano kyebando nasana kyebando ganda awo omwana oyo we yali abeera kati si mwana omusajja oyo kuba kati tuli basajja yali twali baana wekyatutuukirako bayayabo kuva dda bakolanga efujjeeyo batuzoganya naye omwana oyo babu bamwita babu omusajja kuba kati nze kyali kubye dda naye simanyi Mukama Katonda kyali musasula baye bakola efujjo twali bavuka babiri balina ekibinja eyo kyali kikolera eyo nga kikola ebikonde wansi eyo ku luggi nga bayigiriza bikonde kuva dda ina kyova olaba nti abantu abalina eggaali abalina obubinja obwo oba abaana abo banoonya eyo era bwe namulaba nze nali muwagizi wa Alien Skin we nakoma okwagala Alien Skin lwa babu nali muwagizi nnyo wa Fangoni awo Alien Skin we yajjira naye olwalaba babu ku Fangoni we nagambye nti kakati Kabira Alien Skin Fangoni twawukanye njitadde babu kye yantuusaako Mukama Katonda simanyi kyali musasula era anfukamire yakukola ki babu kye yantuusa babu bali
balina akabinja batusalako ekyebanda sawa zalinga 2 mulo bakatandika ebikonde training bakatandika ekikonde omanyi omuntu okukuba ne webaka munju kumpi mwezi mulamba nga tokola kyokanga gwo weerisa yakufumita ebikonde abana ngenjogera yakoze babu yankuba bali banji n'okumanya babu yankuba n'abalala bankuba naye babu yankuba oyo babu oyo yennyini oyo gwemulabaawo ku Fangoni oyo era ye omulenze newaliyo omulenze nga mawulire kati agayitingana ag'omulenze oyo yafudde babu ye gwe bakulembeza ye yakulembedde era bwe nalabye ekifaananyi nengamba babu nengamba era nsaba Mukama Katonda bama agenda sasulirwa wano ku kyeyankola banne bakanya mugamba abali banne banvaako bakanya mugamba omuyaye muleke abamunonga bamanyi tewali abana namanyi nawe nefujo bawayo tewali nga bwe munatambula mukuba ne mubagwamu kabinja kyokka nga ffenna tuli baako kitundu bamanyi kuba biseera ebyo twali ebiseera ebyo twali nga tuli bavubuka nga tukyeyizeeyo nga tupangisa ettaka na tukuba buloke mangeyo wansi mu nsombi wali abayaye bangi nnyo bakabaaya abo bakabaaya nga batera babeeramu bababu naye nze omanyi saakulira nnyo mu gundi ezo nze okubeera mu baki mu bageto UD kubabeeramu ng'era abo babeeramu mba nabo nate nga nze tobansangamu kati kyekyo ati abaye bagenda okugira bano abamu ogenda okugamba oyo mumuleke oyo Peter mumuleke oyo tubeera naye rimanga mumuleke akayaye kannemerako kaagana akayaye kansabula muno munnemimiru kato kangatta omumiro akayaye kansaba kali kasajja katinitini ebiseera ebyo nga kerwa kuba kati yafunamuko ku mubiri ne ku ssente naate omuntu bwobanga obaddemu embeera ezo wadde ofunye waliwo ekintu ate olina okweweesa ekitiibwa nga biito kyabikola wadde ng'olinamu kati era kyanneewuunyisizza nnyo buno obudde okulaba ng'ate kati ekiri ku Fangoni eky'omwana ono bwe baakubye tetunaba kumanya nnyo mazima ng'ate erinnya lya Babu lyerikulembedde nti be baamusazeeko ne bamutwala ku Fangoni ne bamuteeka mu basement ne batandika omuwozesa omusango basement erirudda wawana basement zibeera ku flat ne ku Fangoni basement zibeera ku flat era kati gyeri ku Fangoni gyeri kuba ne baba bakututte ne era bowe kasita bakubeera nga bakwagala ne baga nti ani nze nsaba busaba ne sibalinaako buzibu era ne Babu nze namuvaako yankuba namusonyiwa ng'omuntu n'ensigaza ebyo by'okubisabira bye yankola obanga omuntu okukuba okugenda ne ku poliisi nagenda ne ku poliisi nga nfuse mu ngoye zonna ntirika musulo abapoliisi ne bambuuza waggulu awo ekyeba ne bambuuza kiki obadde kinga nagogera sigalina naye nesooka ne tukawali nga mpunze enkaba muno nagogera ne bambuuza obadde kinga n'empale ezitobya omusulo abaye bankubye omusayi gonna gutonya ne mbagamba bagundi bankubye ngudde mu baana ne bankuba abayaaye bankubye naye mbamanyi ne bambuza baani kuba olwedde baliraba bamanyi abaana abekyebanda awo balina kocha we yali abatereka ebikonde abatendekera okuluze eyo nkuluze wa muzeyi Kawooyo eyo we bateyo gye baali nga gye babatendekera bakyali kibinja kisikwadi kingi nga nante nange ninamu bakwano bange kati awo kati ne polisi we natuukayo ne bagamba ne bambuuza kiki ate kiki obadde kiggwe ne bagamba ngudde mbayaye bankubye ne bagamba bayaye ne bambuuza bayaye ekyobamanyi nti ye ne mboogera bwe nayogera amanyi era natandikira ku oyo Babu kuba mubanku babenyini mu ekyo kibinja yalimu ne ngamba kubaddeko Babu kubaddeko Siza bali bangi abayaye abo batusalako ne batukuba nga bonga nga wotambula butambuza abo ng'oli ku bibyo abakusangeyo nga bakusabula ku poliisi sirikale bangamba genda onoonye eddagala ofune eddagala wejjanjabe kubanga abaana oyinza okufiira awo ng'okyali soka wejjanjabe olyoke tumalize zino ensonga era bwe nagenda ne ngamba nankwata kkubo nga ngende waka nalinayo nosoza nkakaaga nga ngenda ku kiriniki nga ngula ddagala obulwadde tebwatabuka nalinawo mukwano gwange awo Baazo bamuyita Baazo w'emmanga eyo muganda yali muto wa chairman defense yali ebiseera bye yali defense kati ye chairman ebiseera bino wempulira bali bamuyita muwawu naye mutowe
nga ye yampanga sente zimbezaawo n'okunjijanjaba kuba twakolanga nabe ye manga tubeera naye ye yampanga sente naye obulwadde bwatwala emitwalo kumpi nga 3 naye ng'omuyaye yasinga okunku yankuba oyo babu yankuba kali kasajja katono ngaze tuli ndi mumpi bwende nga naye omanye omuntu okukuba weti nga ogize bwoti naye nga akukuba naye nga obikka wano oba ogudde muno ngazikukunga kuzikuyingiza buyingiza muno bw'okwata eno ng'akusabula muno omuyaye yankuba naye nagamba baba nange ndi musasula kinenonya n'ekimusa obudde obwo nga ndi neebase ku buliri ngamba oba bwempona ngule jambi ya mutego naye namusanga wa atatambula yekka batambulira mu gurupu tosobola kumusanga era neŋŋamba banne kati nenjogeraawo waliwo mukwano gwange yali kibirango naye ng'ababeeramu agenda naye nakola ebikonde nga waliwo ne Shadiki naye ng'ababeeramu nga naye babubu bakwano bange era bajje ne tukola mbo nokukola nga bakola bo tebabeera ku kiri kyokka nga bajje ne banoonya emirimu nga tutusinkana yeeyo ne bajje ne tukola ne baddayo ne banyumya ne bamugamba naye mwana mwakubye tali waffe naye mwakoze bubi twabagamba eyo tumumanyi nene mwamukubye ddala bambi omusaya ali bubi biki kati bali ate ne baagala n'okwevuvungamu ate bo okutandika zesuna bo nga bo nabbo ne bagala naye mmanyi temulwana kati bwe babyogera enkeera akabinja kabali kali akalala batali bakwano bange ne bayita eyo bokka ne bajja eno ku kirombe gye bamanyi gye tukolera bakulombe gye bajja kati abantu ne babalaba ne bagamba bali si bababu ne bagamba lwali lwaki mukola teno nga abamu baana ba ku kitundu okwo ate oyo babu alingana mu kyotala yaba ye yali mu kyotala nakati ali era omulaba nga yalinga mu kyotala naye nga ye kamanda yabakuli yabasingamu ye yakolamu yabategeerera yabasingamu nga naye babasobola n'okuyimirira wali bo ne bamutunuulira naako bayimirira ne bamuva ne banvaako bo ye omuyaye nansabula naye nagamba mpozi nga nfudde naye mu kyonna naye nayeewuunya tena kati nkyewuunya timanyi sala zange zijja kukola bwotyo n'ova ku Fangoni zijja kukola era babu ye yankyaya Fangoni ye yankyaya Alienesikine ye yankyaya abaana b'akabira abo ye yabankyaya lwalaba kufu naye nga wali muwagizi wa Fangoni nali muwagizi wa Alienesikine nnyo we yaleetera nga ndi muwagizi n'ennyimba ze nga kuba kizibu okusanga nga nkubye music yange nga teziriimu naye zonna flash nagenda nenjiyiwa yonna nenjiyiwa neŋŋamba ono omusajja ali eno musajja ali ku Fangoni oyo ye MC Boy Magombe bannange naye nga bannaye okugenda nga tukubakuba bannaffe si kirungi naddala baana bano okuba tomanya gwe okuba obudde obwo gwoyinza okukuba omuntu nekiggwa n'omukuba n'omusinga wende n'ogifuna naye bujja kukya ng'osasudde ekyo kye wakola bujja kukya kuba talina maanyi yeesika Katonda bujja kukya kuba kati amawulire agamuliko bwe gaba nga ddala matuufu tegajja mubeerera malungi mu bulamu bwe tegajja mubeerera bwe gaba nga ddala matuufu tegajja mubeerera malungi mu bulamu bwe naye olwamulaba kufa nga neŋŋamba babwali kufa neŋŋamba nenzikiriza ate ŋŋamba akusinga yakusinze yamalayo yeyongera ddala kati n'agenda ali kati ku ddala lya bwaba luli yali musirikale walabo ku kyalo ba private kati ayina lanka kuba gyali waali waggulu neŋŋamba naye era Mukama tomanye ne waggulu eyo oyinza ofundirayo abanene abakusinga kulanga zikola ki zisingagana omusajja yayisibwa si bulungi bankubira ddala nemmala nga nali mirimu gyange gy'amaanyi situla ebiseera ebyo gy'amaanyi naye nga sikyakola sisitula bidomolo sisitula katiba nali nga tukuba mabulooka biseera ebyo tukuba mabulooka nga tuli mu gete eyo tukuba mabulooka naye omuntu okubeera nga akutuuzizza waka omwezi nga tolina ky'omukoze takubanja ekintu ekyo kibi nnyo era nagamba n'omuyaye sirimusi bangi bankuba naye nagamba ye sirimusinyiwa omuyaye yanyimiriramu nentuuka okwesonse nenziruka nentuuka okwesonseka edduuka ly'omukazi nendiisu nagenda negula nayingira buyingizi bwe kyo neŋŋenda eri mumasa ne babeeraawo ne beeswa tawo bali mu kkubo omukazi naŋŋamba sirika nga ye munange yadduse dda omanyize nalinamu okuva edda nga ninamu omutima mba sirina kyenkoze mba simanyi nti waliwo obuzibu awo kubanga mba sisuubira nti nkoze kino
era nabeerawo maama omuye kyeyantuusaako naye Mukama ajja musasula saawa zonna ajja musasula ensene mwana agikungula bulungi ne muggulu bajja musasulirayo ku lwange bajja musasulirayo ku kyeyantuusaako. Hana ebintu si byangu naye bwe bityo bitambula. MC w'e Magombe musajja omuzibu ennyo pilot. Naye bannaye ennaku eri mu nsi muno. Waliwo omwana gwe twasoma naye agomenta Nakinyogoga. Nakinyogoga owa ku kyalo okwo kwaffe ku kitundu okwo naye ali Kampala eno kiyalabye good n'angamba yagala naye kati natundudde ningamba kati sooka ngomentinga ki ngenda commentinga ki ku video eno nkomentinga ki n'agamba omanyi nti Kamuga yangobedde bulungi nnyo yampadde obudde twayogedde essaawa nga nnamba n'angamba Kamuga okakasa Kamuga owavuga ennyonyi nangamba Kamuga okakasa wavuga ennyonyi namugamba Nakinyogoga kintu kyenkugamba kyekyadda namubuuziza omaze ebbanga ki nga tondaba nangamba atwayukana dde okuva wetwamala ebibuuzo bya P7 ekibiga ku ssomero nti aya baasi myaka emeka nangamba tolowooza omuntu asigala mu kifo kimu awo kuba nti suubira taatula 2 meka 2 gumu tuli 2 meka tuli mu 225 kakati sebo banga lyonna lyemmaze okuva mu 2 gumu omanyi kiki kyembaddeko olwa wembadde buli kimu kati bwe mbanga nkubuulidde lwakuba Abannayuganda bwemuba temunnalabako temukkiriza mumala kulabako naye kati kuba ate ne bwe naabeera ng'eri mu bbanga tojja kundaba era nja kukomawo nga njisizza wansi kugambye kakati no siwali owakana ebeyiseewo embadde nakola kinangamba naye era yampita linnya lyange terya MC yasose n'alidde nanga naye Kamuga lwaki towummulamu kwanza okuwummula kutya kati bwe mba nkola kukunyiiza emirimu gya bwe mba nkola kikunyiiza nti lwaki tewemumuza nti naga nkakasa bukakasa byotugambye si bituufu ne mugamba kakati gusigisina budde bugenda kukola ki kati olwo ndi mukuleekaana naawe mbadde mmanyi onkubidde tunyumye nga munnanga ng'omuntu amanyi we twasoma ffenna nkitegedde gwe omanyi nga Kamuga kati atulaba wuuyo mpeze na Kamuga womanyi Kamuga tomanyi MC Magombe tomanyi MC Magombe ekituufu Kamuga omumanyi ne MC Magombe engineer pilot professor tomumanyi airtime musajja mukazi wattu yayonoonye waaki si kumwonoona yankubidde ekituufu kyayagala okumanya nga kyekira yakitegedde nakimugambye ate ayagala okumanya okusinga ku kyennamuga namuga kati nkunyonyola kikuba olwedde togenda kubaawo togenda kundaba omukisa kati obudde bw'okundaba nga sibusuubira nabusuubira bebiseera ebisinga kati oli busy mba bize ku pulogulaamu ezo kati wenva waneeno nga maze okuweereza nti kati MC Magombe maze okuweereza ng'ate ngenda ninga kati kangende nkwasaganya ebirala omuntu tayina kutuula era namugambye mwe muba mwenye kwa kati muyita mwenye abaana betasomagane nabo betasoma nabo tuli bannyina nimuga mwenye baba kyali ku budde obutuula anaakulaba nga mugenda kuwasa okwanjula ange nakweteekateeka nkunja atasera yankanzeemu ko sigenda kumala gagwira genda kukyala waba wa mukazi oba bigambo kuyisinganya bigambo awo okwetegeka onetegekera bbanga ki era nobunaabagamba myaka 5 era gijja kutuuka nga wakunjogera bajja kunjogera okubanga kwogerako bajja kwogerako gamba tosobola kukola kirungi kusirisa boogezi nedda olina okukola kyokyowulira nga kikusa mutima gwo nogamba nti kino kyenjagala naye Mukama nenyamba nekibeera nga nzigusizza nemba njagala ngenda okwanja Mukama nga nzigusizza pulogulaamu zange nga n'ennyonyi nzikwasaganyiriza ddala njagala ngendere ku nnyonyi egwawa ku kisaawe kuba teri kyalo kitalinaako kisaawe egwawo bagambe teddala kituufu omusajja kisaawe kitya okujjako ng'oyagala kusuula ennyumba z'abantu nedda te ennyumba ebisaawe tebibeera kumpi na mayumba kiba kizibu esanga ebisaawe walabye ennyumba nga si omukazi nga batiribuukako bweriti nga lyona lidde lwakuba nti bwebekka ati nagisome bwebekka tokkira ddala awo eyinza okuba nga egenda kukkangawwa nga wano
ko green card etandikire nakulabye ogenda ngekka neyite namuŋona ngekka ojja gwa miti gy'amasanyalaze nedda sikugwa miti gy'amasanyalaze mbadde ngezesaamu mulabe mbadde ngezesaamu bugezesa naye eri gyegenda ekyogambe nti ennyonyi ejja kuyiwa ennyumba z'abantu kisobola obbaawo kuba sigenda kukalumu ku kisaawe naye ennyonyi nziraba kuba nze wadde nti sigibuusangako tennababuukako mu bbanga sinnagibuusaako mu bbanga naye nziraba kati eri waffe ennyonyi wezajja naddala helicopter weyajja bwe yali egwa yajja tewali nnyo kyeyayonoona tewali nnyo kyeyayonoona kuleka yayiwa emiyembe gyaffe bamba ebikoola byo ngaesituka ebikoola byo omukoola bwasigala tekuli wadde nigere kati nze kiba kyetaaga n'obeera ewantu n'olekawo n'ogamba nti kijjukizo omuko yazze bwe yabadde ajja naye mbwe abo bwe bato tebafumba abakazi gweyanjudde mu bitiibwa bakumenyere bebanjulidde mu nnyonyi tebawasiriza ku nnyonyi abasinga obungi tebafumba amukozi baba bamudesignize budesignize nga tegubadde mikolo bali abakola emikolo egyobufuusa nze nange ndi omukazi erina omukazi nze kennyini nnyini emisima gombe eriyo omukazi eyaŋŋamba ayagala tukole pulogulamu anteekemu ssente biki tukole omukolo naye nga tebiriiyo nti tugambe timwanjudde naye nga tebiriiyo kino kyaddala nga tebiriiyo nemugaga tugenda kigatta tutanambaliramu buli kimu nanga buli kimu nze ngendo kikola buli kimu nze ngendo kikuwa tugenda kuva mu maka tewamubuza nze ompaayo mmekeza okukkirize kuyimirirawo ati kati nze nga nze ye yaŋŋamba kyanjagaza kimu bakkirize wali nti oyanjudde muwasizza avudde mujje ku lujja kati tewamugamba nti wayinze nga nze oteekamu mmeka saamugamba kasita ofuna ekifi ky'enkoko n'oluwombo lw'omuko nze kyenali kimu naye nti kati obuzibu bwe bwajjira natuuka n'ekiraba kuba namugamba kati ebintu imbireete noonya abako kati abako gwogenda obbampa bamperekera era nsetinga bange ko kati ekyo nze wemma nkuwadde buvunaanyizibwa kati gwe kuŋŋaanya abantu bo bemujja nabo kati awo wekyanfukiriramu ekizibu n'olaba ng'ogenda muwasiza ddala nze bwe kyankaluubiriza neŋŋanga kati ono oba ali katego kakumuwasa ebyaddala nga taŋŋamba nga tannyonyola neŋŋamba nesooka neneekengeramu kati nenkinyumizaako mukwano gwe neŋŋamba andi kati olwo aba gwakosse kisobola ne bw'anaakuwa ssente ne gw'aba akosse olwo amaze ajja kusiba ebintu byo byonna munanga mpozi nga tukyalina pulogulamu future kyeddako ate nga future njiraba eddako nanga mpozi nga tulina future kiddako mukwano gwange nanga mpozi nga tulina future kiddako noba olina future ekiddako aba agenda kusiba nti ojja tutuuka okukola emikolo okwanjula asobola obbiremesa oyo kubanga wamuwasa asobola obbiremesa weerondera ebyapa mu mannya go n'obisuula nati nga mamambirabyemu obuzibu si buli kyapa kyolonze tikyamire tolonda nga kyapa n'ojaganya oyinza olonda ekibbe ne bajja banoonya omubbi basikyanga naawe oyinza olonda ekyapa nga oli yabbye naga kino ekyapa kigenda kundeetera ebizibu nakisuula gwe n'okironda poliisi ebejja enoonya ekyapa ebintu ebimu baagiza baakutte wano wali twasanzeewo gundi ekusanga olina kyapa mu ngalo oyinza okwegaana obubbi ng'okirina mu ngalo nze nkironze buzibu ki bwakaluubirizibwa mukazi pulogulamu ddiru gye yampa kyakkiriziganya wali tolina bantu basobola okuwerekera nali mbalina naye obuzibu nga si bya ddala kyekyankaluubiriza kubanga si bya ddala nagamba oba eriza alina kyabala kunsaddaaka kuba sijja kugamba mbu alina amanyi ebintu byange ayagala bibba kikyo omukazi twasisinkanamu bwe sisinkanye naye wano ebbanga ttono nno ddala twasisinkanamu bbanga ttono ddala bwotyo n'olemesa mwana wa banno yamala era n'afuna omulala ate no yafuna nawalinyala kwasa kusobola mwogera tisobola mwogera sina kakola ntalo naye nga yafuna era
bwe yafuna naseka nze olaba emikolo mumulaba mikolo wano n'ojaganya loga gundi ninga tefa abamutuba ne byetukola ki yamala naafuna era emikolo gyatambula gyagenda matubajaganya mawuli ne gayita ninga kati singa nze ali mwezi engatto ninagamba waaye teri kibi kijja mu kirungi nga kirina nsonga era ekibi kigenda okujja mu kirungi kiba n'ensonga. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri 755 7 Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi. Okumanya bisingawo tuba ku noti 7 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Nga omuntu bwafiira ku mbaga wabeerawo ensonga so tojja kukuliriza nti gundi afiiridde ku mbaga kati awo bye bintu ng'ebyo nze nagamba era naye nataddewo amaaso ago abiri nze nninda kiki ekinaddako lwakuba olwese bo bayinza okuba nga baateesa nti wekiba emikolo giba giwedde kintu kiggwe naye nga emikolo baagikola wegiri gyatambula bulungi nnyo bwetyo n'okola loosi. Nze saakola loosi nze nakola ekyaddala kye nnina okukola nze ng'emesi magombe. Lwaki nkola bagamba ebyakalisaali bibe byakalisaali naye tetulina nnyo kyamaanyi musajja MC we Magome kituyinza muwakanya naye ye bambi yeggase ku rubu lw'abantu bemumanyi obulungi kubanga ye segata na muntu enkola ebyange nganze ng'omwera mbanganye ekintu bankiganye segata ku muntu ina tukole kino nesiba na group pozo linga negaseeko anegatako kigaza ezo okwegatako buraga gundi mbegaseeko bwegata ku bantu abo bayinza okufuuka baba babyo oluusi gwe naye ne bakufuuka mubi nga gwoli mulungi nga gwoli mulungi kati nze njagala oli bw'aba negaseeko agendere ku byange kubanze masirimba tolimba siwayiriza sitankula ntalo ntambulira mu kintu eki mu kkubo tuufu okuva ate naddala kati lwe nadda ku ddiini ntambulira ddala mu kkubo ettuufu era njogera ekintu nga kyekyo kyaki kyamazima bwe nkugamba nti gundi abcd eba abcd bwe nkugamba nti gundi era mba ngambye nti gundi bakadaama bakutumira bagamba bambi weebale nnyo mbagala nnyo nange bakadaama sina kadaama gwe ndinako tabu yonna olw'ensonga emu batubeezaawo bakadaama abo batubeezaawo babaweerezayo kasente. Teri muntu mwangu nga kadaama ate teri muntu muzibu nga kadaama. Saidi ye y'obwangu eri etya nga musabeyo omutwalo n'agukuwa musobola okwogezeganya wano naye tebwakutabukira ku mutwalo gwe abanga yakuwa miliyoni ate kadaama bogamba abantu tebalimba naye bakadaama tebogera mazima balimba bakadaama balimba akusirikira miliyoni 2 agango lyakapoloti kale tukirize banojigu kale tukirize nti byazirya nga zimusindikira oli nazirya ngambe ngulira poloti nojigula agana muwe nakunganya sente zange nkunganya miliyoni 26 nezisindikira omusajja nazirya ndaba yangulya ka miliyoni 2 bali nyisa vibe za bakadaama teziba watakiriza no gendo tandika vibe ayino gitandika nga manyi ino okulinnya vibe ya kadaama tebeera wansi balinyisa beefuula be bantu bakadaama bantu bazibu nnyo nenga mbagala tinabo banjagala ate bangu bangu nnyo ate bazibu era bangamba n'emisima oba wali oliddeko kusali akadaama nawe tetegeerekeka ngamba emisima gomene tetegeerekeka ne mudakiika emu
ate bwoti ate mu dakiika emu ate bwoti ya Kadaama waliwo Kadaama omu namufunira na ku internet okwo namufunira ku internet ku kitimba simumanyi tamumanyi naye tatwayawukana tetunneeraba yawukana tetunneeraba akati awo mwali mwefunye lwa mukwano mbasa alya ssente ze kwa twali tuli mu ssanyu obudde kayampa konna twali yakuwayo yakokyayo yanje kyayo nenga omanyi bwe tebajagala tetunneeraba yakokyayo yanje kyayo oyasooka nansindikira nga nemunyonyolamu kaawo nemuganyina pulogulamu etambula njagala genda waneeno waliwo ebintu byembala njagala kukola ku biwandiiko soka nanje kyankaga mugumu nobikolako nabikolako era kyoka nanje kyankaga mugumu naddamu twogenda ne twogenda twamala emyezi ndowooza nga 6 nga 7 muli mu mukwano ogw'ekimmemmette kati oba kyensooka okugamba kuba neebuuzamu omuntu kati oba nsooka eŋŋambe nti Papa Kadaama balina sayidi bbiri balina obusiru n'obugezi Papa Kadaama balina obusiru n'obugezi kubanga omuwala oli mu budde obutono ennyo okulaba twali tukwataganye nga tukola mu kimu kati awo simanyi kabajja nakwokyayo kyoba bambuuzizza oba balina obusiru n'obugezi balina okwagala kungi kakati bwe mubanga omuntu omulabye ne mutandika okukola pulogulaamu neoteekamu ssente zo obwo obudde bw'oteekeramu oba musiru oba oba mugezi ekyo kiwedde ate mumaze mubadde mukyatinga mukola buli kimu n'omuntu muli ku intaneti ate mumaze mu bbanga temunaana kweraba nibyo mubaddeko tebigguse ate mumukyankalanye kati awo wembuuliza kati mukukyankalanya ate oba buba busiru oba buba bugezi abakomyawo aba banyinaze mbatumidde mugamba mutya mwebale nnyo mwebalire ddala God's Grace ogamba otya God's Kata Grace Kata nkutumiddeko mwena Charlotte ogamba otya n'abalala mwena mbaagala nnyo mwebale kubeera nga mwekume Sarah Blessed ogamba otya oyo ali Iraq mwebale kubeera nga mwena mubeera ku mukutu waliwo Kadaama yali ayagala okunsindikira okunkolerako ebyokugenda wa ebweru ngende ebweru nga naye yabikozeeko byonna mbu waliyo omulimu naye Kadaama teyali munnayuganda ate yali wafuwa wano wa Uganda yali naye ngaate yali akolagana ne mukwano gwange nga ye munnayuganda kati nankonekitinga nangamba nkufunidde omukazi alina ssente tekirina ttabu naye agenda kufunira omulimu ogende naye omulimu ogwo ku marketinga bintu kutunda bintu n'ogamba ebyo mbisobola ngamba mbisobola ebyo nene nsooka neneekengeramu ngamba naye kati nze nentyamu nengamba oluzungu bwe naalwogera lunaaba lwera olutuukiridde kati lwaki ebeera afuna endoboozi olulimi luno luveeko kati obudde mwe twali twogerera n'omuzungu ne tukola connection eyo ennyini nesooka nensindika message era oluzungu ne lunsukkako ntandika onnoonya nga simuddamu nga sinnafuna njogerera nga simuddamu producer nga enaku ezo tokyamulaba nafuna mukwano gwange awo nga twogera nga tuvuunulira n'awandiika naye nga yo oli amanyi ayogera direct nange message zonna naye ngono yamala kumba oli kyaŋŋambye nange nelyoka nemuddamu nemugawandiika kino ne kino nakiwandiika era twatuuka mu pulogulaamu yonna n'ey'okutuuka okgenda naye nga noono mukwano gwaffe abirimu ali naye eyo mukwano gwe naye nga abirimu twatuuka mu pulogulaamu yonna ey'okgenda ng'agenda kukola buli kimu n'ebintu n'endagamuntu n'embyokesaamu buli kimu ebipapula n'embikolako nengenda nefuna ebbaluwa ya poliisi nefuna abanterako emikono olirwedde genda nga ndirwedde ogenda naye abammanyi ne baŋŋamba naye ensi gy'ogendamu ogimanyi mpulira sigimanyi situukangayo mpulira oba
gundi kuba kata kata bali kata nangamba ampulire situkangayo sijimanyi nangamba olina okubanga olinamu ekiswahili oba ekingere ekyaddala bakutiisa si byakufojinga naye ng'oli eri pulogulamu erizo ezikola ki zitambula ngera mugwe 19 oba mukwano gwe yamukubbako oyo yali awandika tewabawo obuzibu wakati awo ate naye yasooka nankangakanga nennemerako nenga naye kati ogendako bw'onootuuka ogenda kwogera biki naye bw'onootuuka ogenda namugaa nja kwogera kyemba nsobodde sinza amanyi nnyo nenja kwogera kyenkola ki kyemmanyi oya oluzungu lwono olungi oyinza okumbuusa yaliba yampita emabega kubanga buli kimu yatuuka nga obuyinza bwonna bwonna buli kimu yakikola ne akawunti kwe banfunira nga byonna nebimuwa kati nga ye yayogera naye si kati yayampitamu eyammalamu amaanyi ate si yeye okutuuka okubizikiza bivaako balala bambeerako ne bagamba ogenda fiireeyo togenda olulimi ogenda tuuka eyo olulimi lukulemese otandike ofunireyo obuzibu tolina nangeri ki Katonda nezigwamu amaanyi Katonda netandika omugambo manyi wandika omugambe tulinamu obuzibuzibu sigenda kujja kati ntandika owona ebigambo ebikola ki ebyekyanga nawandika nga yokola ki kola okunoonyereza Katonda ndibanga yampitamu kaweddemu yandibanga yampitamu kuba nalaba neŋŋamba naye kati bano ate abanumiriddwako olwo okwo omuntu ayinza okuba nga akwagala naye bano abanumiriddwako olw'olulimi bafaaki nze nali maliridde kubanga nkakasa kuba nasooka kwogera naye nga nze oluzungu lwange n'oluswayiri lwe nnina olwange naye nelusukka nga waliwo byembuukira naye kitototo kikulu nti simanyi fuluta zino nazo oya nemulabanga naye nga ali mu fuluta timulabangako koolingino ye kati fuluta teweesiganga fuluta naye nga ye yalaganga nti ye n'oli amunsetingira gwe yali naye kata era naye nga ŋŋamba gwe wejjira ono eno kampani gy'ogenda okukolera gwe jangu ng'ono omukwanye era yagenda okuwa omulimu buli kimu yagenda okukola ki okikolako connection ne kati wano mukumuddamu natandika nga mbuukira ebigambo ebimu sibitegedde nga mbibuuka nziramu kyentegedde kino nga nkibuuka baba ngambe nti kakati ebbaluwa wazifunye eya PLC wagifunye stamp bazijjuzaako kati wentegeeramu nti bazijjuzaako nkiriza buki ye bazijjuza nga wane wasigadde nkola ki mbuukawo kati nendaba nga binsuseeko kwe kufuna omutaputa okufuna omutaputa antaputira omukazi yamugabira mutaputa n'omutaputa ndibanga yamulyawo over ge mazima naye nanja bitegeera naye ate naye kyemmanyi kiwulyanko nga alina puroguramu y'okugenda ebweru pozi ng'ate kati ye akyakola ki n'ebifaananyi naye byonna mmaze bisindika basooka osindika obufaananyi byonna nembisindika kati era ne bw'anaaba yamubba taalabe ebifaananyi n'agamba si yeye anza n'okukubika nga bakoze bubi kati yali bututira ali tutta omulimu n'omukazi naye n'atambika nekisobo kawaayi ono yafa naye tulina abaana be tulabirira wandimpadde omulimu sobola kulabirira abaana be nze njije nkole abaana be nga mbalabirira kisoboka naye ate ono omuganda njogera naye kuba ye wa ku kitundu wekibuga njogera naye omuzungu sikyogera naye oli gwe yali ampadde si muzungu nolayinza okuba tamulaba nga yamanyi fe yatulekera ebyaffe n'abivaamu naga kasita mukola connection yonna kisoboka n'ennamba yo kikyagirina nabivaako olumu kompolitire kati ono ba nabivaako olumu kompolitire abalaba Troller's Media tubagamba nti tubadde n'emusimu emagombe naye ye kyaba amanya ebimu ku ebyo bye bamugamba kati oba mulamu basi mulamu tetumanyi nizo okuba nga nafa nga naye sinnakitegeera
nga wendi naye nga nze ndi mufu nga nafa nga banzita mbeere bulungi mweraba